Fulumiro bw'ennukuta ya haabu nga ennukuta ya haabu y'emu n'ennukuta ya ayini zifulumira amakulu ennyukuta ezo za Luganda olw'ensonga nti zifulumira mu bufulumiro bwebumu. Ennukuta ya ayini n'ennukuta ya haabu zifulumira mu bufulumiro bwebumu, wabula embeera engeri mwe zifulumamu zezaawukana, kye tuyita ebitendo. Engeri ennyukuta ezo mwe zifuluma kuba zifulumira wamu tumaze okukitegeera ekyo, wabula embeera nga zifuluma, embeera mwe zibeera nga zifuluma ennyukuta ezo bye tuyita ebitendo byezaawukanya. Ennukuta ya ayini twagamba ku mulundi ogwayita nti efulumira wakati w'eddookooli, ate era n'ennukuta ya haabu efulumira wakati w'eddookooli. Dalilu Imam Ibn Jazari rahimahullah atugamba mu manzumatul muqaddima wa min wasatihi fa'aynun ha'u wa min wasatihi fa'aynun ha'u. Amakulu wakati w'eddookooli wafulumira ennukuta ya ayini n'ennukuta ya ha'u. Bantegereka ennukuta ya ayini n'ennukuta ya ha'u. Kakati ku mulundi ogwayita twalaba ayini bw'eba efuluma, kakati ate haabu bw'eba efuluma mu bufulumiro obwo efulumiramu etya? Ennukuta ya haabu bw'eba efuluma twagamba wakati w'olulimi wakati w'eddookooli waliwo akalimi ke tuyita lisaanu al-mizmaari. Lisaanu al-mizmaari eyo bwe tuba twogera ennukuta ya haabu, akalimi kaddaku mabega katini wabula ne kalekayo space, kaddako kyetuyita akalimi kyempita akalimi so olulimi luno, wabula akanyama akawaliridde olulimi akali wansi w'olulimi ketuyita lisaanu mizmaru kaddako emabega katiri, naye ne kalekawo supeesi nene mu kiseera ng'ennukuta ya haau efuluma. Wabula ku ayini twagamba kaddirayo ddala ne kaziba omukka oguyitawo. Ennyukuta eyo eya ayini twagamba erina ekitendo kye bayita eky'amaanyi n'obulebevu, olw'ensonga nti kaddirayo ddala ne kaziba omukka ate ne kaba ne kavaayo ennyukuta eyo n'eyitawo. Naye ku haau bwe kaba kazzeeko emabega kalekayo supeesi, ennyukuta eyo n'ebeera ng'ekola ki? Ennyukuta eyo eya haau n'ebeera nga eyitawo. Kyova tugamba nti ennukuta ya haau nnukuta ya refu erina ekitendo kya rahawa, nebevu. Bw'eba eyitawo nebevu tegaanibwa, omukka kukola ki? Omukka guyitawo. Era bw'oteekwa bw'oti omumwa, kuba ennyukuta zonna zirina omukka, teri nnyukuta etayita mukka nga tugyogera. Wabula tetugamba nti eno eyita zeesiŋŋana, zeesiŋŋana, eno eyitamu omukka mungi. Era oba ogyogera haau okulaga nti eyitamu omukka mungi, bweteeka buteesi kibatu kyo, kino ekibatu kyo kiteeke ku mumwa bw'oti, ogambe bah bah, okikolere ku ayini ogambe ba. Wowuliranga omukka ku haau gukuba ku kibatu kyo ng'omanya eyo kibayita rahaau, bah bah bah. Ojja wuliranga omukka gukola ki? Gufuluma gwonna nga gukuba ku kibatu. Naye ku ayini ojjaba ba, ajja wulira omukka nga mutini nnyo, olw'ensonga nti ayini erina shidda ne rahaau. Nabwe kityo ennukuta eyo n'ebeera nga erina obulebevu bwe tuba tugyogera bah. Ate nnukuta ya hamsi, nnukuta ya hamsi era bwe tuba tugyogera ogiwulira nga erimu obusirifu. Hamsi bwe busirifu, bah 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 bah, eba n'obusirifu ennukuta eyo eya haau bwe tuba tugyogera. Nabwe kityo ensobi ezikolebwa ku nnukuta eya haau kwe kubeera nga tugijja eddookooli gye litandikira ne tugiyita hamuza. Oli nasoma bisimillahi rrahmani rrahim, arrahmani rrahim, agiyise hamuza. Abamu era okugijja eddookooli gye litandikira n'agifuula hamuza, n'agifuula haau, n'agifuula haau. Na bisimillahi rrahmani rrahim, eyo haau, eno nnukuta ya haau eva ddookooli bwe likola ki? Bwetandikira rrahmani, eva ddookooli wakati w'eddookooli rrahmani arrahim. Ekirala ennyukuta eyo okubeera nga tugiwa omukka mungi, abamu wabagiwa rahaau ate agiyitiriza n'ateekamu kye bayita takallufu, neyeekaka. Jjukira bwe tubasoma Qur'ani tetuweekaka, tugisoma
tabiiyan okusinziira ku butonde bw'omuntu. Tosoma Qur'ani nga weekaka, soma Qur'ani okusinziira ku butonde bwo. wama anzalna alayka alqur'ana litashqa. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Qur'ani teyagisa ku Mbaka sallallahu alaihi wasallama awamu naffe ffenna olw'okubeera nga tukaluubirizibwa mu yo. Nedda tetukaluubiriza. Nabwekityo twegendereze bwe tugasoma okugiwa rahawu mungi. Olina arrahmani arrahmani ekiseera owo girwadde kingi. Arrahmani arrahmani si arrahmani nagifiirako, ekyo nakyo kifu. Tubula nti wetugasoma suratu sharh ebbanga lyetumala ku shin litumala ne ku ha kuba nyukta zonna zaki za rahawa. Alam nashrah laka alam ebbanga limash lyomale ku rah laka alam nashrah laka sadrak. Bwetyo bwe tusoma enyukta ya habu